Akuliye ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Center mwasibi mu kibuga kye Fort Portal mu nteekateeka zaaliko ez'okutuuka mu bitundu eby'enjawulo nga gulawo ofiisi. Asinzidde nnannya gavumenti obutakola kimala okutumbula ekibuga kye Fort Portal bukyanga kisomosebwa okufuulibwa ekibuga ku mutendera gwa site. Wano walina okubeerawo airport tejja kuyamba bantu batono bokka naye ejja kuyamba Uganda yonna. Sente zaffe nnyingi mu Uganda zitudde wano etoolo kubanga tetudivelopinga kifo kino. Fort Portal yasomosebwa mu 2020 n'afuulibwa ekibuga nga Ggulu, Arua, Mbala ne Jinja. Mu lukuŋŋaana luno olubadde lukuumibwa obutiribiri okuva mu poliisi n'amagye ategeeza nti Fort yeetaaga ekisaawe ky'ennyonyi, enguudo ennungi ne woteeri ez'omulembe. Nge waliwo enguudo wano wonna wandibadde wabunye enguudo ne kiyamba ba local investors okuzimba zi hoteeri, okuzimba ennyumba ez'akabi, okuzimba amalwaliro ag'akabi tebiriwo. So ebyo ebintu byonna bina kubeera nga bikolebwa gavumenti. Bannakibiina beetabye mu lukuŋŋaana ono balaze okunyola olwa paalamenti okuyisa etteeka erissa amayirungi mu bika by'ebiragalalagala nga bagamba nti gabadde gabezaawo abantu bangi. N'akakiiko akasomye aka paalamenti kagambye nti mmira tebuliimu buzibu bulwaza bwongo bwa muntu. Ne lipooti y'ensi yonna egamba nti mu mmira tebuliimu buzibu bulwaza bantu. Abakyala bangi bano beri abasajja lwamwe engeri yanabo olwammira nga bamaze ne bateekamu akawaayo okujjako mulima olina okuba ng'ofunye layisinsi. Okufuna layisinsi kijja kuba kyetaagisa ng'osobola okulima mmira yiikanga 5 nomuyiga biika 5 eby'ettaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.